Wow, nkora zisa ko na Uganda Joli Jose wango gera maso no kubango traba yenze Frank asije muzukuru wa Chadondo umukutu baguyita gwa Next Edition TV wabali kubango traba akongeza kulina ko tukwera sinzira mu kibuga cye Kampala kikunemero road salon ya Sirukwago gwanga Uganda ku kitundu oyechemengo wetusinzo banga tukuwereza egwanga Uganda likyali mu kiyongobero cyo kuvibwako ko mukuku navu atamale mirumbi senior yonno yaliko ko presidential advisor ku nsonga za mawulire tera omukulu ono entrepreneur muzadde n'ensomera pitivu nnyo political activist era a political analyst abadde ow'amaanyi mu ggwanga erya Uganda nga yikyukagana ku nsonga z'ebyobufuzi wammangu oyinza obutamubuusa maaso tamala emirundi olunaku lwa ekiro ekikesezo olunaku olwairo amawulire agakufa ke gatasoba ngasaasaanira emikutu gy'ebyempuliziganya era okkakkana lukedde olunaku olwairo nga buli muntu yenna wamma amaze okukkiriza nti ono yabadde amaze okuba nga atuva ku maaso nina omukulu omu gwe ndi naye abamu ku baatandikawo tamala emirundi oluvannyuma lw'okuba nti nga avudde ku bimeeza ebya Kyabassa oba radio ya Buganda yasinga okuba nga bimutunda then oluvannyuma n'ataka okuba nga agendako ku TV emu ku gyeyasookerako emanyiddwa nga ABS yali y'omugenzi Pastor Yiga bano nno baali bamukwano newankubadde ng'ate bano bombiri mu kaseera kano bagenzi kakati omu ku baali baproducer ba Sheno gwendesa akawungeza konna ko njagala be ng'atunyumiza ku bimu ku ebyo byabadde amanyi ku mugenzi na biki byayinza okuba nga ate amujjukirako ebiyinza okuba nga bifuula tamala emirundi senior okubanga mu kaseera kano tumudisikasingako omukulu osanyusa okulaba ndi bulungi webale kulabika bulungi ne kachai nanyedde nafunye edda sebo tekateka zawedde edda mwewadde emirembe kati otambula naki otambula na binika yonna Lusiizi ndoza nendo webaze nti Next Edition TV tetukyaza mbeera ya kinaku nnyo era ebinika tetugambye teekateeka balabi abali ozawedde edda webale nakwagala ate Next Edition TV kale sebo weewaawo amawulire g'okufa kw'omukulu kunavu tamala emirundi senior gakusanzeewa bwana Lawrence kansoke neyanjule amannya gange zekirabira Lawrence ng'omulimu gwenkola gwa bya kamera ndi munnamawulire mu bufunze koledde TVs ez'enjawulo paka ne wano weerera nkyali kamera personero nkyali munnamawulire amawulire g'okufa kw'omukulu gakusanzeewa amawulire nagategedde nange nkyaleero og'okufa kw'omukulu Tamale mirundi senior engeri emitimbagano gino gye jajja tetukyalinda TV tetukyalinda radio nkyate kuba edda twalinanga TV ba radio tusooka tuli amawulire obanga balanga naye kati emitimbagano jajja mu ddakiika bbiri aba yakayitawo ensi n'ensi ekiteesiko ekitundu kitegeddeko tamala emirundi eno omumanya otya okumanya Tamale emirundi nali nkola ku nategeera Tamale nali ku ABS TV nga alina show gyakolako lwali lunaku nga buli lwakuna ng'ateeka okujja ku ABS n'akola olwokuna ssaawa 4 era ng'eyo show naffe twali twagitegeera show ya Tamale inda ati yali abeera ku TVs ez'enjawulo naye nga ku ABS wantu yali akola show nawuliramu emirembe n'owulira nga show successful kuba Tamale sometimes nsiga show zabadde akola ziggwera mu bikonde ziggwera biki teziggwa nga ezirina ebintu ebyabanga bya ddala oba byabanga bya ddala nga Tamale emirundi oba omukyazizza bano ba host tomalaga mu hosting byabanga bya ddala nga yetatwana nti ki naye ng'omusajja ayinza okwekyanga n'ogamba kasajja kabadde kikano neekyaga nalapeero ate nga yero gikozesa kwegamba kati n'ekirala ekintu kye twazulanga ku Tamale emirundi yatambulanga ne kalikoda era nga yo aba akola shows ajja ne kalikoda ke nakasukolayo mu nsawo n'akateeka ku mmeeza n'akatyuninga nti inda ati ne waakawe ayi kainanga ensonga lwaki alikodinga wakawe kuba either inga yekengera wansonga oli ayinza okugamba Tamale yogedde wati ne wati ndowooza ng'ajjawo puruufu
kuba kati omuntu ayinza osalamu akantu mu byeyogedde kati ng'akugere proof eyo nti nti emboozi yonna njirina kati gwe ekyo kye nayogedde wakijjeewa ekitegere yabanga ne kalikoda ka yabeeranga ne kalikoda era nga wamala okwogera ye kokakwatako otya ngwengwasi tamala emirundi wano be yasanga mwe bakamera operators ababanga producer basho kyabanga kitya yababuuzangako waliwo lwe yabokyangayo kasente tamale yali ayokera ddala nti indatize kankunyonera tamale lunaku nze nazulaba first appearance balina ku lwakuna era najja nti ngaakola show kibi yali tafunangako host amutegeera nga Kanka Capital omwami Kanka Capital yeba host wano mu Uganda abali basobola hostinga tamale mbamu omuntu nga yakutegeera host wano mu Uganda era asobola hostinga tamale enkoya ey'ekikugu ennyo indati nga waba onnimya ne tamale tolina kuba nga otambulira ku dress work ebintu tobitegeerategeera bulungi olina okuba nga oli informed oli well informed ng'ate olina analysis mungi okitegedde nti tamale emirundi tewamukyazanga ng'oli mbumbu ate munawulirako mbu ate mbu walina okuba nga either omanyi nga noba tewaliwo alimizi olina okuba nga okola research amala okitegedde nti abasinga bonna waki yatabukanga nabo baali boogenda bye batategeera ku shows ezimu atagana ku shows ezimu eza TV nga tabuka nabo so nti TV ezisinga obwanga ng'ali nga anaakola ne tamale bakuwa baba presenter host bakuteekamu wano akantu ocommunicatinga either n'abakugu abamu kyayinti baba bagamba kati mubuuze kino kiba gwe weebuuza ye presenter ategedde otegedde kanziremu nti tamale mirundi mubamukuba presenter betwala tulowooza bamukyazizza nti indati ng'okusobola okusurvivinga naye mu show neba successful nga either abamu ngeri tebaali well informed sigamba nti tebamanyi naye ng'okutegeera ebintu byabalina kuba abadde n'analysis mungi okusinga n'ebbanga lyabadde nalyo indati nti ng'olina okuba nga either omanyi naye kati mu butamanya si kizibu nga baali babafunira amagezi nti nga babakulu bakonectinga ababitegeerako bw'onojja mu maaso ga kamera ng'eri bagamba olina omuntu mu matu era n'oba nga ova ku tebakubuuza eno nga bakuteekamu kabiipu mu mpale muno kabipinga bwe gy'olaga talagala ye agenda kwekya ebyo tivi zibikola zibikola weziri pulezidenti n'omwesimisa n'ogaawa kitalo nnyo asimya akasajja kumbe waliwo ali emabega bimugamba mwe gwe mutalaba analyst yali asinga omutegeera bamutakanga ebyaddala Kanka kati yaliiko ebyo mbusima waliwo amuwabula nedda nti yali yategeera omusajja ate nga aliwo era omufomu inda ati si yali banabo okujja ne bamubugujjirako biki ng'omala gamubuzabuza abasinga nga kyo tegenda successful ate mu byaddala nga yeekyanga n'agenda otudde ku kyokubukyanga nti ng'omunasajja owakabi mugaggazaawo nga ayinza okujja tabali yajjanga ne ssente nga nebanenesere ze mu mmotoka akwatako bandu yabanga ne bando nga za 100 nga mpya eva ng'atambula ne ssente empya nga ziba za 100 ngere kasamala okukola sho bulungi ng'akwata mu bando tayogera nakwogera ye akwata bukwasi mu mpale ng'abala tatunulayo nti bino biki bino binabagaga nga ye akwata bukwasi bwalukomerukome abantu abanga omuzibe kwata oye ng'asobola okubala nti abakontrol babadde babiri owaguudi abadde ki producer abakamera babiri n'abaguudi wena muvaawo ng'akimaze okezayo ekitwalo bakyebiri ayeri ayotya ye taliiko ebyo wedi yali alina sente siti bululu wa sente talina mu luvumu sente sajja balina sente ekituufu ebbanga lyewakolako naye lyemwamala wali camera operator wa sheeyo bagitanga batya baali kanzijukireko katono baali bagiyita one on one with nedda yali gundi ddala
ngene weninya wenalijukira mu maaso ng'enajjukira nga omukulu mumukyaza tolina nnaku lujjukira nammwe lwe mwali mwokyezaamu yali ekyanza yave ku set haya eri ekyagajja okukabi omusajja ali yeekyaga nga nekakaseti netuka nebekwata n'amatayi ne pulezenta sibu nga bya ddala nga balinoga nayogera ebigambo nakoko ngalabi naye ze mbuuzaamu nga bino byonna bwe bimala okugwa wabweru nga ddamu n'akubuuza kyabanga nedda yalimiranga ebintu bye yali tafeekinga life ye yabanga ye nga tafeekinga nti ekintu nkyekoza nti tamala emirundi abadde n'ebiti bibiri abadde comedian ng'ate era political analyst nti indakyola nti wafunayo omuntu amufaanagana Dr. Kyamale ku side eri ya comedy ne siti biri yali abyogera nti nga muntu ye kinnyini kyali ekitegeeza bakasuku bw'abadde amufunira ku time ya comedy biri ebyawe ng'ayogera todda mu bakankaka ensonga za byabufuzi nga ye amanyi ekituufu ye abadde amanyi nti bakusoserera nsonga naye tweba okuba ti ekizibu kye yalina nti ye yali omanyi ti yali guest naate nga kikyuka ate nga ekya guest kimuvaako ate nga ye host ng'awamba program yali gagiwamba ate ye program yeteggwa giwakoto wagisalayo nsale ebbaga lirabalalaye nti weba tukolera essaawa emu ye zaaliga tezamalanga nga weba tabala okumugjayo ku mpaka yo ku TV agivaako kifuba nti yo ebintu tebigwe nga malamulizo twayimuze yovuddeyo nedda nga tetumugamba kuba kati akasindi gwakyazizza wano era nti tusiibule nga oyinza osiibula emirundi 8 ng'omusajja akyakuvuga kati okato bwe yajjangayo nga mumbuusa mumuga nti waayi wavuddeyo bane yabanga nedda kati tabalanyi tewatukane n'omukuba empewo mwatuka nga ne mukubako empewo ekyaddalaga essaawa eweddeyo omusajja n'asigala ng'avuga lero gyalina kyovuga kati jjukira TV zikola ki sente zinanyazo nedda TV sometimes omuyita ku live shows oba weeraba wali eri yes mukama katonda n'atunula nga bakubye ebbamba n'atunula nga babugyeyo baabanyabo asima ggwe naye yabanga omusajja oyo yabaga tatamidde edewe sijja kugera nti yali mutabiivu naye kyomala ali anywamu yabanga anywamu ayinza okuba alodinga akatu era siibi bano abantu batabugujirako ng'obuteekakola peero abiranga muno n'akamundu olumuse wakapisi tamale wakabaakoko bulumu so tobalabira ebijinti oli pulezidenti akuteekeko wano kalapiju kaffe bakabira bbaali oba n'authority ne waba mukazi ng'amama kankwise mukoona akantu kalapeero ne kajja wano ebisibisibi omuntu ow'okubugujirako so ng'oba oyisamu wano n'okwata kamuuko n'akamundu kwe nyagamba nja kukuba omutwe engwasi naye shows ebyaddala tali show gyatakolanga tenyuma nti gobeerawo n'oseka yavumanga abantu n'abavuma ate nga byaddala mwatanga amasimu musheeyo batanga amasimu ne batukaga ate avuma bavubi kati nga bavuba jinga bujiizi ate kati ng'akuba sayidi yombi akuba atadde essimu nti yavumiranga ddala siiti ga kuvuma nti mubi ne kuvuma kuzzaamu magezi ng'avuma nga bwoba mukazi akuwemula nti ye kyali kivumuvumya abantu kwogera bye batategeera bufunze neobanga mukulu wa ssimu ng'okuba mu show ya Tamale va ku bino byaffe bomu kubanga toli omanyi nti gwe wakyawa bukyayi n'okuba ku kyawa bukyayi olina kuba ng'omanyi kintu kituddeyo tuli ku bapulezidenta nti walina okuba ng'omutegeera nti Tamale kankaka ebyaddala lye amutegeera nti era nga bwe baba akutandika show tandika ng'amuwaana amuwaana Tamale kankaka gajja ebitiibwa bye byonna tugeze Tamale Mironda n'omusajja omugundiivu omukenkufu omukukunavu political analyst Tamale Mirundi senior mutabani wa Yowaana Mirundi saako ne Mmole n'Amatovu Mirundi otegere naye ebiri byonna ebintu biki natandika obalaaka biki byonna nti
omuntu oyo gwe ndi naye leero ili data abaga akakibala we batiga ye yasimbudde nga tamale biva vibe weri litayagala nnyo kati shoze zaali zinyuma nga kuba abantu ab'enjawulo nsonga ebiseera ebisinga yakolako mu gavumenti naye nga ye muntu yekkira era asobola okwogera ku gavumenti gaddala wano mu Uganda in fact nga kyayogera kituufu okitegedde nti ye yali yitibwa ejjiiko eba jjiiko okitegedde tigayo lwaba yakolerako gavumenti era nga gavumenti ayinza ogiwaana ebirungi byayo ate n'akolaga n'ebibi ebirimu ebyayo tewaliwo lwe watya nga takulaga nti tagamba nti gavumenti yembi ye nga ye yalina abantu be basokolamu mu gavumenti katulye bulungi ako katulye bulungi nti ye yakolerako gavumenti ng'ayogera ebirungi bya gavumenti n'ayogera ebibi bya gavumenti naye ebibi bya gavumenti tayogera nti gavumenti nga yonna naye nga ye asokolamu abaalabe mu gavumenti nti nga oba muntu nga ye omalito oba akola kintu kiki kaize nzikira nnyo yavumanga nnyo ano omwenda sibajja baali babirawo ano omwenda nto ya pusi afaanana pusi alinga ne pusi afaanana pusi n'ayogera ebintu n'awalirawo n'abirawo n'aleeta akatabo k'abanyampi kigaba yavumanga abantu kati si kubavuma nga ye abazaagabo bagezi bahati sibanya dakaleba sibanya mutabani wa Kajiji gabeerawo n'abeera nga alina analyst ye nga ye yalumbanga nti gavumenti yajogereranga ebirungi nga bw'atuuka ku bibi ng'ajjayo yayinza okubeera nga yakikozinze nga ye akomerera oyo gwasuubira okubanga ekizibu kino kwekiva agaba ekibiki naaweewera kuba yali akange yaddala namusanga musiteta musi doni kasegende mutone ngwasa yege yaddala ayina abaali agalwala ekitegeeza omusajja oyo ye bandi ndoza tugaye bweki ye gavumenti ne bwetaamukwatanga obwolumu bye twalowooza nga yayogedde ye yalumbanga muntu kati omuntu buvunaanyizibwa bwe kujjayo abamwataakinga kuba naye kuba buli muntu abeera akola ekifo kyeyalimu waliwo nga abamwataakinganga indati naye baali bamulemesanga kati nabo indati yali yali tabasirikira nga okijja nti n'ekizibu ye kye yayina ye nga yatukwata ku nsonga enya gigenda nnyo munda okitegedde nti nga nesho eyinza okuba oba nga ku intro kwe wakomye gwe pulizeta kukoba obuuza ebisigadde yagivuga nti ng'ayingira munda y'ekintu weba n'aleeta constitution n'aleeta byaliko n'aleeta ebyaki indati yagendanga nnyo munda ate ebise bisinga pulizeta bwe bajja ku seeti yaba n'ebibuuzo bamutegekedde okubuuza kati tabale ye muntu atali muntu wa script era wejegeze ba pulizeta bali mu ggwanga teri yali atambudde ku script gy'aba yazze kubuuza tamale nti ye yali omuntu yali oba nga ali unscripted togenda kujja nti mugenda tambulira ku kimu ayanga nti ye nti okwogera ku ye kanka kati yali amutegera nga lwaba alina kyamwagalako tojja na main aim nti tugenda kujja ku kimu amutandike wano kabuuziko nga tunywa caayi omugende mpola paka omunatuusa gyemwagala kyebapulizeta bamu kyebaali mumutegeera ate abasinga batabukanga naye nnyo nga tumaliriza kikyosuubira eggwanga lifiiriddwa muntu kika kyafaanana atya bwe lifiiriddwa eggwanga lifiiriddwa omuntu ndowooza alingamu ng'ebiti 3 kuba abantu abakoledde eggwanga babayita batya bapatriotic bamwoyo gwa ggwanga ekyo kimu kuba ye gavumenti n'oba agivaamu n'abaki tekisooka mwoyo gwa ggwanga abeerayo eri era baga nti akasajja tukawa omudaali omusajja ayogedde ebigambo lwati tukusi kuno togedde ebigambo tobala bigambo tamale byayogedde yo olunaku ayinza okwogera ebigambo oba mu sekendi ebigambo 7 ekyo kimu ekirala abadde comedian nti indati yatuka omuntu otuuka gwe ku nsi ng'okyali mulamu n'ofuna photocopy photocopy y'omuntu atisika yeefaananirizanga gwe kyekyo kyokola
Nego kiba kizibu abasinga bamamala navaawo oli natandika okuyimba nga basudde natandika okwefulanga kafeero kafeero windi amaze okuvaawo naye ono abadde alina photocopy ye nga mulamu era katuli banamulaba nga bajja nga bayitu kusigaza ko Tamale wa nga Tamale oli comedian n'ekirala abadde munnabyabufuzi n'ebiranga family sibula ku balabi kyensibula abalabi ye Tamale yagenze Basudde yagambye ebibyo ziika nabyo kwolwo lwennyini kayimba Basudde yabagamba ebibyo olunaku lwofa ebibyo ziika nabyo lwennyini content byonna byasoma biki byonna byonna dasiti byokoze n'ebisinga oziika nabyo kwolwo lwennyini betabo biki mageguliyo indati be bantu abategeeze kyala kinizo omwogera ku bantu abatusobola kwerabira mu ggwanga mu abantu bagenda osigala nga bakyabogera ko twansonga akoze video nyingi nga bw'olajja Ichuli mbadde yateera ngenaga ali mu line eringa yaba pastor Yiga Kafeero Basudde okitegedde Ichuli Kafeero bibatu nti abantu atisiko ne dando sanga ku gundi kati olanga ba Major General ono gundi ani Kasirye Gwanga be bantu nti ye atisika yali ba Major bangi bafa naye yali Major wanjawulo kwa Major yali mulala muko pastor bafa ne gundi yali wanjawulo ku pastor tabayimbi bafa ne Kafeero ne gundi ne radio bali wanjawulo ne ato sanga era kafani ka radio so sanga ati bachamusala mu video nyingi ne byayogera bingi checho kale sigenda kubanga nsuka wana kaongeza konna ko bayiro nkusaba okubanga ate otwekumirako subscribinga no kusharinga no commentinga no kwongera okkowola mikwano gya kabalala bajje batwegatteko baguyita Next Edition TV tuberangawo Monday to Friday mu kibuga Kampala mwe tusinze obanga tukuweereza mbadde ne Tamino ku kamera gaye agamba yetayambala t-shirt ambala mpale yambala black abasami tabanga musamize empewo zamugana tasula mulumbe bwe tuteekateeko katusule mulumbe naye Tamino agamba tumusamize tasula mulumbe sebo bweza bwa mukasa bajjajja ate abo baba yonna gye kiri bajja abasajja kabaka wanga